Etteeka ly'ebyenjigiriza Education Act 2018 lyetika obuvunaanyizibwa bw'okusomesa omwana ku mutendera ogusookerwako ogwa nnassale ne libuteeka mu mikono gy'omuzadde olwo gavumenti n'ebalinda nga batuuse mu kibiina ekisooka oba kiyite primary 1. Kino kye kizze kiwaliriza abazadde abeesobola okutwala abaana mu masomero ag'obwannannyini aboogiwaza obwongo mu bibiina okuli ekya baby, middle ne top okumala emyaka 3 olwo abaana babawejjere ne basigala wako okukuba ng'emisota. Embeera eno yewaliza bannakyewa okuleba Initiative for Social and Economic Rights nga kugasa ne Human Rights Watch okola okunoonyeza ku bukulu bw'okusoma kw'abaana ku mutendera gwa nnassale na butya abatakuyiseemu bwe bakosebwa. Angela Kasule Nabwowe akulira Initiative for Social and Economic Rights agambye nti abaana okubuuka omutendera gwa nnassale ne bagenda butereevu mu P1 muziziko gw'amaanyi eri okusoma kwabwe. Ekisooka waliwo bannaabwe abasomyeko ne kibanga kibafudde nti bo bagenda kuggwamu n'amaanyi. Tebasobola kuwandiika, tebamanyi kwata kalaamu, tebasobola kuwandiika. Bano babeera n'emikisa mingi nnyo egy'okuddingana mu bibiina okukira ku bannaabwe abasomye omutendera guno. Bagenda basigalamu mu bibiina naye n'ekirala bwe basigalamu buli waasigalamu bw'ati aggwamu amaanyi agasoma era eventually n'abanga agenda kuvaamu. Esinga okuba ekyobulabe nti amasomero ku mutendera guno gasaba ensimbi nnyingi nnyo nga kiremesa abaana b'abanaku okusoma. Essomero nga likyajinga akakadde kamu emitwalo 75 n'okusingawo. Kati ssente ezo right now Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Bachelor of Science in Electrical Engineering zonna kati ziba ziri cheaper than nursery. Njogera ku Makerere University ya government. Mu bakituuka mu byalo ebyokusoma kwa nnassale bawulira biwulire nga n'amasomero amatini agaliyo gali wala nnyo kale ng'abaana abato tebayinza kutambula ngendo mpanvu. Nti bano aba private tebagenda mu byalo kuba wa private agenda wali ki sente era kyevolwa abantu concentration ya nursery eri mu urban centers. Kati kiba kitegeeza nti omwana w'omukyalo oba omukotogedde. Hajjatina Mukasa Fatuma omusomesa ku Nakasero Primary School ng'okusomesa kumazizemu emyaka 28 agamba nti empawo okusomooza kwe yali alabye okusomesa omwana atafunye kupangulwa kwa nnassale. Bye baamisinga mu nnassale kwe tutandikira okubatwala tubatwala mu ttooyi ate nga bavudde mu nnassale baba bakimanyi. Mbono batuuka n'okubabula ku bannaabwe nga kibajje babafune kibasobozesa okubateekako ennyo omulaka. Tukola groups mu kiraasi ne tutandika ne tubawa bubesiki obwo obwa letters, numbers, counting. Bannakyewa bano basaba gavumenti etandika okuteekawo waakiri ekibiina kimu ku buli ssomero babangula abaana ku mutendera guno nga tebanneesooga primary esooka. Bw'oba weegendereza ne gonna ge twakyalira agasinga gagezezzaako okutetenkanya okuteekawo akantu naye nga akoka abazadde oba basomesa. Kati olwedde engeri gye kaliwo gavumenti esobola okukatwala n'ekakola ki n'eka improvinga. Ng'ojjako kino baagala gavumenti ekumira liiso ku masomero gano ag'obwannannyini kuba kizuuse nga buli limu lisomesa byalyo. Kati abantu abo beesanga nga buli omu alikola kike kuba gavumenti terina provision. Kati buli omu watandika okukola ekike obuzibu bwe tulina nti buli omu sente zaasabazize. Amika Commission akola ku nsonga z'ebyenjigiriza amasomero g'obwannannyini Ismail Mulindwa asiimya alipoota eno kyokka n'agamba nti mu kaseera kano mpawo kye bayinza kukola kubanga gavumenti amaanyi agasinga egatadde nnyo okukuteereza UPE nga kugasa ne USE. Kubanga ate bw'osikatalinga n'odda mu bino n'obuukira kino oyinza okumaliza nga tolina kyokoze eki kyokoze. So kigenderere era kipulaninge bulungi nnyo. Kyokka kakasizza nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga balondoolako n'okulungamya amasomero gano so si kuleka buli limu likole kye lyagala. Basomesa ki abasomesa mu ECD? Instructional material kize bateeka okukozesa. Curriculum eteekwa kubeera etya? Infrastructure ya ECD ena kubeera etya? Okunoonyeza okuze kukolebwa kulaga ng'abaana amasomero agali mu byalo bwe bazze bakola obubi nga kino kiva ku ngeri gye basomesebwamu. Samuel Sebuliba agafe ku Spark TV.